Akonkageragiranya n'abantu abawana omusajja gwe bayita ham n'akasaawe kaake nakivuga. Yekoza akantu kalinga akatenisi. Abi ekisaawe kyaffe akitutte. Ettaka lyaffe Memorial Stadium agitutte. Bali eyo buli nnaku bali mutimbagano. Akoze ebyafaayo. Bali eyo balumba Lukwango ne munanumba mufaanana mutya. Yasasulawo sente meka ku bantu beyajja ku paaka yayo. Kakati Kato abadde n'ebirowoozo ebigazi si kakooko kanyolo nga buhamu okukuba kerere nga tewulina kyolina byonna bafunye byabwereere. N'abamufaanana bangi mwe bali mu kibuga batiisatiisa bajja kukola biki ebyo twabirinda dda buli kye baagala okukola bakikole. Ebyo byonna byebenga baana mu Kisenyi, byebenga baana ebyana Kifuuwe Memorial Stadium, ebyebenga n'aba amasomero. Naye mulowooza tetusobola kubba amasomero, tetusobola kubba ttaka lya wano n'ekitabo n'ekitebi, n'enziba ettaka lya gundi, nange n'enziba ekisaawe, n'enziba kino n'enziba kiri. Twerekereza tugamba nti no, ensi tekungulwa, tujja kulwana tugabane omugabo gwa Buganda mu Uganda eyawamu. Nsanyusa okubalaba mwenna abagenyi ba Katolo bwabwe. Kato omukama mulungi tuli ffenna. Nasooka okulaba Kato nga mwana muto kubanga muvubuka muto nga nange ndi muvubuka muto. Kato ng'asoma kodi Kampala nga Medi Nsereko bw'abagambye ng'ali ku Martin Road, nga nange nsoma Kampala High. Kato nga bw'omulabirawo ku feesi ye olabirawo mu Nakatemba. Buli bwasimayiringa bw'ati simayiro ye ng'olaba mu Nakatemba awedde emirimu. Era yeragirawo mu buto mu buvubuka bwe nti ekitone akirina. Ffe abamu twavanga ne ku Kampala High ne tutoloka ne tugenda mu gye bayitanga Sakala, nga eyo mu Sakala kati bwe muyita ku Kiseka Market waaliwo gye bayitanga Pride Theatre. Pride Theatre eyo Riverside Theatre si Pride Theatre. Riverside ng'erimu omugavendugwa ne ttiimu ye. Kati Katonga abeera nnyo ku Sakala awo ku Riverside Theatre nga tubenyumirizaamu okugenda balaba ne munne Abe Mukiibi. Era Kato nga mu Nakatemba omulaba alina ekitone, alina talenti gy'akulaakulanyiza okutuuka lwavudde mu nsi. Ekisaawe kya Katemba ne buyimba byakoze byonna babibannyonnyodde wano era tumwebaza. Akibadde akitegeera nga ne bwannyonnyola bw'ati omulaba nga kafulu analyst omutuufu asobola okusensula ensonga ezikwata ku sayidi ya Katemba. Era tumwebaza obukugu bwe bwakozesezza okuzimba indasitule eyo. N'abawadde obujulizi wano Kato baakutteko. Tumwebaza ne sekwebaza yonna, naye kusingira ddala twebaza Mukama Katonda eyamuwa obusobozi obwo era eyamusobozesa okukola ebyo byakoze. Nammwe baatambudde nabo Medi Nsereko ne ttiimu mwebale kumuzimba. Ku sayidi eya rediyo yatambula kaliisoliisa ebbanga ddene ng'atuweereza buli ku makya na buli kimu. Twebaza rediyo ya Kyabasa naye okumuwa platform oba okumuwa ettutumu eryo n'ayongera okulinnya n'afuuka ow'ensonga mu ggwanga. Twebaza management ya rediyo ya Beene olw'omulimu ogwo omulungi gwe yakola n'emuwa platform n'asobola okulaga ekitone kye n'okuweereza Obuganda ne Uganda. Ku sayidi y'ebyobufuzi gyenja okwogerera Ngananga ow'Ekimasega wagambye wano nti yakayana naye ng'abiyingira. Naye Kato teyayingira bya bufuzi nga nze kwesimbawo Lubaka South abamu nga bwe balowooza. Kato twabeeranga naye mu DP era nga Kato wa DP
yaweerezanga ku CPS nze twabeeranga twatulanga naye ku lukiiko mu Kampala Central muganda wange Sega Wansonyi wankuwa ekitiibwa ky'amaanyi twabeeranga naye mu Central nga ndi legal advisor wa DP ku lukiiko nga Katoye wa mawulire ku lukiiko lwa DP mu Kampala Central ebbanga ddene DP bakubireko omubala bannange ekibiina ky'abajjajjaffe mu kinyweze Kato omulimu n'agukola era okutuusa we yatuukira okubeera member wa parliament naye nga tannafuuka Kato twaweereza naye mu kikwekweto oba mu kiwenda ekyokugezaako okutebenkeza DP edde ku mulamwa era twakola enteekateeka gye baayitanga TJ Platform for Truth and Justice abajjukira ebyafaayo mujjukira bulungi nga nze ndikulemberamu ng'omumyuka wange ye Sam Lubega ono mukaaku Kato era nga ye Ssaabakunzi n'alyoka akunga Kato yakunga bassebo ne bannyabo omulimu yagukola nga buli we tusonga nti oba tugenda Luweero Kato ng'agamba nze njagala emmotoka ez'akamunye ezitaka wansi wa 5 bwe ziba teziriiwo omanyi nga bamwogeddeko wano Kato buli lwe yazimbanga ekifaananyi kiba kigazi tayagala bintuntu bino omanyi waliwo mu Uganda wano abantu abacelebratinga mediocrity omuntu n'akolayo akantu Katonda bakazimbulukusa kati ne bagira bati ennaku zino omutusobera mulimu abayita abagagga naye nga batukubira kerere nga tebalina leke balina nabageza ku nkoko enkoko waliwo akakweke bayita akanyolo kabiika otugi tutini bwe tuti naye kakuba kerere bisa naye kisekoko kinene kibiika eddene naye nga tikikuba kerere kano kankayiseewo ako nkagerageranya n'abantu abawana omusajja gwe bayita ham n'akasaawe kaake nakivuga yekoza akantu kalinga akatenisi abi ekisaawe kyaffe akitutte ettaka lyaffe Memorial Stadium agitutte bali eyo buli nnaku bali mutimbagano akoze ebyafaayo bali eyo balumba Lukwago neyo munanumba mufaanana mutya sikitamwana yasasulawo sente meka ku bantu beyajja ku paaka yayo kakati Kato abadde n'ebirowoozo ebigazi si kakoko kanyolo nga buhamu bukuba kerere nga tebulina kyebulina byonna bafunye byabwereere n'abamufaanana bangi mwe bali mu kibuga batiisatiisa bajja kukola biki ebyo twabirinda dda buli kye baagala okukola bakikole kakati mbadde malayo Kato nti bwe twayingira mu TJ n'agamba tukole ekintu eky'omuzinzi era ebyaliwo mu TDA n'ebirala na bino na biri Kato n'atasobola kuba nti tumalako n'omulimu ogw'okutereza DP olwaleero saagala byogerako ebiriyo aba DP abali wano omulimu ffe twagukola ne tukuba enduulu ne tubagamba bannange ekintu ky'abajjajjaffe kigenda embeera bwetu bwe yatuuka saagala bigenda munyo ebisigadde ebiri eyo twagira bwetu tetugamba munnange Tina Walugembe bisigadde tubimalekedde Mukama atusaasire naye tukyalwana okulaba kibiterera njagala kusembayo ne Kato n'abeera member wa parliament n'atugamba nti mmwe Lukwago tubalinamu ebisuubi ddene nakanze Kato nkoze ekyange wetuuse Mukama mwebaza naye ate mmwe Lukwago muteekeddwa okukola okusingawo baatuuzi Kato abadde ampita kitaawe olw'okuba ndi Ssaalongo naliyo mu kuziika taata wa Kato enkozi Ssaalongo ng'agenze era twamuziika kiro Ssaalongo tebamuziika misana era lulintemanga neŋŋenda ewaffe e Kabungo mutuukirizanga akalombolombo ako medi nkulambidde
tebanziika nange enjuba tennagwa. Saalongo taata wa Kato bwe twakola. Kato bwe tubadde tubeera yadde bingi tubaako olusi ekiramu sewunguudo ewe Kalungu ewaffe. Kato nga musaale mu kulaba nti buli kitutambuza kigguka. Kata ayagala nnyo ebitambula. Yadde bingi oluusi bye tubadde tetukkaanya naye mu mbeera gy'abadde abikwatamu, naye ng'omukkiririzaayo nti Kato yoyo nga muganda nge Misa kibagambye nti okujjako gwatamutegeera. Kato nga yoyo. Kato ekimuli ku bwongo akikugambira waawo, tajja kudda eri balibali. Akigambira waawo nti gwe kino kyenkulowoozaako, muwagale mukkirize mugaane, naye nga yoyo ani Kato. Era abavubuka mu byobufuzi tubeegayiridde abalina ebiboozibozi, mususa ebiboozibozi ne mwogera kino ne muzimba kino ne muzimba kiri, bijja kuboonoona. Wonsanga wendirukwako kiŋŋambe tukimulungule kigwe. Beegayiridde. Kato mbadde maliriza ebigambo byange. Yatulwana mu tijje ne bwe tuzze tutambula nga Kato yayingiramu ekintu ekyokulumirirwa regioni ya Buganda. Eyo Kato ng'emuluma ne Ssekuluma, mwenna abamumanyi mubadde mumujulira. Era nga Kato agamba naye ffe abavubuka ba Uganda twagikola ki? Ekyo nga bw'okyogera nga bagamba oyo musosoze mawanga. Njagala ekyo mukimanye, mukitwale nga nsonga nkulu. Muwulidde nti ddala omugabo gwaffe gwe tulina mu Uganda gwe tufuna kano akaseera kano. Kyova olaba nnakuwala nnyo, nze mbabuulira mu kibuga muno naffe twalibadde tusobola okukwakula bwe tukwakula, naye twagaana okulya mu nsi yaffe olukwi. Nze ndi rondi meeya, mulowooza ebyapa tebiriyawo ku siteholo we babigabanira. Ebyo byonna bye beegabana mu Kisenyi, bye beegabana ebyana Kibowe Memorial Stadium, ebyo beegabana amasomero. Naye mulowooza tetusobola kubba amasomero, tetusobola kubba ttaka lya wano n'ekitabo n'ekitebi, n'enziba ettaka lya gundi, nange n'enziba ekisaawe, n'enziba kino n'enziba kiri. Twerekereza tugamba nti no, ensi tekungulwa, tujja kulwana tugabane omugabo gwa Buganda mu Uganda eyawamu. Olwo olutabaalo lunene. Ate baleme kututiisatiisa nti bw'oyogera oyo asosola mawanga. Nedda, naffe tulina right muki mu ggwanga lyaffe. Ekigambo ekyo kituluma. Kato kibadde kimuluma nnyo. Ekyo njagala naffe tukiremereko. Batutaddeko nnyo olukongoolo. Era bali mu DP mukimanyi bulungi bwe twali tulwana. Bwe twali tulwana mu DP nga batugamba nti aba Lukwango balabika bataddemu bya Buganda bya mawanga. Era nze mukimanyi bulungi bagambanga nti abo bakewaayi, akagurupu kakewaayi kakabaka yekka. Nebagamba yihi kabaka yekka ye yali musanvu. Nze kitange yali wa kabaka yekka era yafa mwaka guwedde. Sewungoona amumanyi, ne Mediuna amumanyi, yakikwegambira nti yali wakewaayi. Kakati ne batuteekako olukongo, buli lwosi tula n'ogamba bannange omugabo gwaffe mu Uganda eyeegasa awamu, bajjajjaffe mwe baatuteeka gweguliwa abo baagala kuleeta ntalo ezaaliwo mu gyenkaaga neki. Kyanakugoba ku nswa nti toli omulalu. Kaakati we tuyimiridde nga mpuzika ebigambo byange, ekisaawe ky'ebyobufuzi kirimu abantu babiri, taata n'omwana. Omwaka era muzeeyi tova ku mmeyi. Omwana najja simanya MK project. Manyine wano bajja kujja. Manyine wano bajja kukola ki? Neffe byaffe munzikirize olunga bwali Kato bwabadde n'amwatulira. Nange mbyogere nga Kato manye bulungi nti singa abadde mulamu byoyogera nga Lukwango yogera byoyagala. Bannange mwababuukira bye mubuukira bye mutamanyi. N'olabayo MK project n'ejja Luganda byabe waffe obamanyi nnyo baye MK project. N'olaba muzeeyi myaka 8 mu muzeeyi tova ku mmeyi.
kakati eggwanga liryawo omwana na taata tamanyi mwana byaliko namulabye atuula naye abuuza ati naye kati mwe biki bye byemigondo n'omwana agamba nti taata ne batuteeka mu katemba afaanana bwatyo abakatemba mu nsonyi katemba kintu otuluyiridde nnyo katemba kintu kyavunaanyizibwa naye olugirawo boogera ku bintu foto zirodimeya komaawo kante komaawo naye ebisingawo tunaabyogera nja kubasaba basebo ne bannyawo gwe buli lwosituka nga kadroni kavaayo abaana baffe bangi babamalidde makomera abaana babasibye babatadde wali nyina ne bebajja ne basokola mu sitewolu umaru ne banne umaru magala ali wali wange mu sitewolu muvubuka bwati ne bamuteekako gwa butujjumu yabadde aweesa bomu ejjumu abalabye babaleese mu kooti bwaweesa bomu omwana atamanyi na kintu kyonna mwali mukuweesa bomu egenda kwegamba ne bateekawo embeera efaanana bwetyo babatiisetiise nammwe mutye njagala obasa baffe tutudde ng'abakulembeze bannamu tulina enteekateeka ku mulundi guno ate twagala tutawaanya nti tuwenja onaakwate lino onaakwate liri onaakwate wano ekijja mu maaso kino nkikakasa njagala kibagamba kyetugendako ku maaso tetwagala byakuddamu kwetematemamu kyonaakute wano onaakute wali tukwate mulayini emu era abamu ffenna ennyumba zetulimu oba oli wa FDC oba oli wa DP oba oli wa NUP mugenda kutuwulira atwogerera ebikikinika ayogera kino agamba nti tetusonga wamu wallahi tallahi billahi tugenda kusonga mulayini eki emu bwe tugamba nti ono kulembera wano ono kiragoti akulembere tusonge si ffenna nti tujja kufuuka ba pulezidenti si ffenna tugenda kufuuka kino si ffenna nti tujja kufuuka ba MP bwe tugamba nti ono yaba asonga wano ekyo tukikanyeko ate nammwe mutuyambeko mumulemereko mugambe nti please wana abakulembeze bagambye nti we wano njagala obaleetera amawulire amalungi ago nti ffe tulina we tutuuse essaawa yonna tunaatero kyanjulula katoomula mulembe Ssaabasajja Kabaka.